ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين الله قام مبسجا من المؤمنين رجال مبكر زمن مبسجا صدقوا ما عاهدوا الله عليه abatu kiriza amazima g'ekyo kye baakolagana ne Allah bakkiriza nti bajja kulwanirira omubaka ne bakituukiriza abaatuukiriza amazima gagali mu ndagaano gye baakola ne Allah faminhum mubakkiriza abo man qada nahbahu mulimu abaamala ekisanja kyabwe ng'ajali yabalya naye nga bagenda batuukiriza amazima gaabwe ge baakola ne Allah waminhum man yantaziru mulimu abatannafa naye nga bakyali ku kintu nga bakyalimedde ku nsonga nga bakyalimedde ku mazima ge baalagaanyisa Allah wama baddalu tabdilan nga tebayinaamu ssuubi lya kuwanyisa empanyisa yonna eva ku ndagaano entuufu gye baakolagana ne Allah mubakkiriza mulimu abasajja abaafedda mubakkiriza mulimu abasajja abatannafa naye ng'ekyo kye baakola ne Allah ku ndagaano tebaliredde kukikyusa. liyajziya Allahu as-saadiqiina bisidqihim wa yu'adhiba al-munaafiqiina in shaa'a aw yatuuba alayhim inna Allaha kaana ghafuuran rahiima. liyajziya Allahu as-saadiqiina Allah ajja kusasula abo abaayogera amazima bisidqihim olw'amazima ago ge baamulaga ويعذب المنافقين جاكبون رزاب النانفوس إن شاء والبا يقدي أو يتوب عليهم وبارك كرزوك ونياك وابسنغ بابا بينيزا إن الله كان غفورا رحيما الله كفد مساس الزي إرم سنيب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا الله يزا يا بابا تكريزان غتبرواني بغيظهم غني السنغولي بجد السنغولي بجنا بيرا بدايون اليوم لم ينالوا خيرا غتبين كرونجي كنك بفنيم وكفى الله المؤمنين القتال الله نابيران غتاسزا بكريزا بتروانا yeye yalwana olutalo lwe n'ekibuyaga we n'alwana olutalo ne bamalayika wakana Allahu qawiyan Allah okuvidda w'amaanyi azizan bw'asalawo okubeera nti ayingidde mu nsonga tawangulwa. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله سبحانه وتعالى قام وأنزل الذين ظاهروهم الله يسا أبا بايامبا بلي أبا يهودي أبا جانبا يامبا كوبا كريشي أبا جندو كمالاو بالسلام الله سبحانه وتعالى أقام أنت وأنزل الذين ظاهروهم يسا أبا بايامبا بسجب لي أبا يامبا كوبا كريشي أبا يهودي أبا جانبا قتا كوبا كريشي بسوروك بيرانغا بسانياو بالسلام من أهل الكتاب ng'atebali baafuna dda ku kitabo era bakimanyi bulungi nti gwe balwanyisa nnabbi min sayasihim Allah subhanahu wa ta'ala yabajja mu mbiri zaabwe baava mu mbiri zaabwe ezaali zazimbibwa ez'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza abasajja abo abayahudi baali bamanyi okuzimba embiri ez'amaanyi nga omulabe yenna baamwetegekera nti waali baayise tagenda kusobola kubatuukako naye Allah agamba nti abo bonna abayambanga ba ahlul kitaabi abayahudi abayamba abakuraishi Allah yabassa n'abajja mu nnyumba zaabwe wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba n'ateeka okutya mu mitima gyabwe fariqan taqtuluuna abamu mwabattanga wa ta'siruuna fariqan abalala ne mubawamba. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekyafaayo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo atunyumiza nti olutalo olwo lwaliwo mu mwaka ogwokutaano nga tumaze okusenguka okugenda e Madina naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah atugamba nti olutalo olwo kasita lwagga olwa Ahzab tululabye nti Allah ye yalulwana ng'akozesa kibuyaga eyalimu omukisa Allah ye yalulwana ng'akozesa bamalayika kasita olutalo olwo lwamala okukya nabbi sallallahu alaihi wasallam enkera n'alangirira bali abayamba abagenda e Khaybar abasajja abayahudi ba ahlul kitaabi abagobwa e Madina ne bagenda e Khaybar ne bayima eyo ne bayamba abakuraishi bajje batte nabbi n'obusiraamu babumalewo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad kakati olutalo olwammwe olusigadde mwolekere bali abayahudi abali luddawa abali e Khaybar. Nabbi n'alangirira ng'agamba nti yunadi n'akoowola omukoowoze n'abagamba fala yusalliyanna ahadukum al-asra tewabaawo Jibrilu yajja ku dhuhuri n'agamba nabbi Muhammad agamba abasiraamu nabbi n'agamba abasiraamu ekigambo kino
fala yusalliyanna ahadukum al-asra tiwaba asalu urwalira essola ya asri illa fi bani qurayza okujjako nga tugisalira mu banu qurayza wahiya naye ng'ekibuga ekyo kyesuddeko Madina. Jibril bw'amala okuteekawo message eyo nabbi n'agituusa ku basajja be ne batandika okukwata olugendo olugenda mu banu qurayza. Bwe babatuukamu abasajja abo abayahudi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tugamba ne bava bokka mu mbiri zaabwe ze baali bakoze ez'amaanyi ne bajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah naati ng'atadde entiisa ey'ekika ekyawaggulu mu mitima gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti nabbi yasituka n'ayogera mu bo n'abagamba nti mukkiriza nze mbalamule oba mwina omuntu omulala gwe mwagala obbalamula. Allah nga amaze okuteeka entiisa mu mitima gyabwe n'abagamba atanziluuna ala hukumi mwagala nze mbambalamula fa abawu ne bagaana. Faqala n'agamba atanziluuna ala hukumi Sa'd ibn Mu'adh munakkiriza Sa'd ibn Mu'adh yababalamula kubanga Sa'd ibn Mu'adh yali mutaka w'e Madina. Omutaka w'e Madina oyo ng'ate baabeerako dda naye bamumanyi kubanga baabeerako e Madina nga tebannabagobaye. Faqala ne balowooza nti ayinza okubeera ng'agenda kulamula bulungi okusinga nabbi bwe yaliramudde. Faqaalu ne bagamba nti na'am tukkiriza Sa'd yabaatulamula. Fahakamahu Sa'd n'alamula fihim mubo fa hukmuhu fihim n'aleeta okulamula kwe mu bantu mubali n'agamba atya fahakama n'alamula bw'ati bi an yuktala rijaalu buli muntu atuuse emyaka gy'ekisajja attibwe mubo watusbiya bawambe azzaraari wannisa abaana abato n'abakyala tubatwale nga abaddu tubawambe watukusamu l amwal obugagga bwabwe tukole ki tubugabane. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbajjeyo mu mbiri zaabwe ne bajja wano ew'omubaka abagambye nze mbambalamula ne bagaana ne balowooza nti ajja kubalamula n'omukono gw'ekyuma. Ne bagamba Saadi omutaka w'e Madina yabaatulamula. Saadi n'alamula nti buli muntu yenna atuuse emyaka egy'ekisajja oyo tuleke ng'afudde ate abakyala tubatwale tubawambe n'ebyobugagga tubiwambe. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atendereza okulamula kwa Saadi n'agamba lakad hakamta fihim olamudde mu bantu abo bihukmillah nga Katonda bw'ayagalira ddala bwe yaliramudde min fawqi sab'i samawatin okuva eyo ku ggulu yaki ery'omusanvu. Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza abantu abo balamulwe bw'atyo ne babalamula bwe batyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza abantu abo ne batuusibwako ekyo ekyebatuusibwako mu kiseera ekyo. Battibwa abasajja abakyala ne batwalibwa n'ebintu ne bigabanibwa. Ekyafaayo ky'abantu abo akyagala ayinza okugenda mu bitabo bya taarikhi n'agaziya. Allah kyagamba nti abantu bano nabassa min ahli lkitaabi wa anzala alladhina dhaharuhum twassa wansi ne bajja basisinkana nabbi nga bava mu nsozi zaabwe ezaaliko embiri ezikutte ez'amaanyi nga baali tebasuubira nti bebalinza okubeera nga balizivaamu. Ne tubassa wansi bajje bamiitinga ennabbi min ahli lkitaabi abasajja abo aba ahli kitaabi min sayasihin baava mu mbiri zaabwe ez'amaanyi wakadhaba fi kulubihim ruba Allah ng'asudde entiisa mu mitima gyabwe. Fariqan taktuluuna abasajja ne musalawo ne mubatta wa ta'siruuna fariqan abakyala ne mubawamba. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم نابسكزن سياوي وديارهم نام ينبغاوي وأموالهم نوبغاوي وأرضا لم تطئوها ننسين درازي متاسو ولا كتيكا مبيرووزو انت مليزوامبا نزوني مليزتيكا مبيجري بياموي نمزوامبا. وكان الله على كل شيء قديرا الله كبر شيء تشونا وكبدا مينزا. أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي وانجن النبي ebigambo by'entalo Allah subhanahu wa ta'ala nga bimaze yatunyumiza ate ng'agenda kuteeka eddala. Ya ayuha nabiyyu wange gwe nabbi kulli azwajika gamba bakazi bo Allah subhanahu wa ta'ala ekyafaayo kino kigamba nti bakazi ba nabbi baali 9 mu kiseera ekyo ne bagezaako okumwekyangirako nga balaba abakazi b'omu Madiina beeyisa bulungi
ng'ate baba ave Makka abakyala b'omukulu embeera gye bali mu si ey'omulembe yali badde ng'embeera y'omwami omukulu bwe yali badde mu kitundu ne batandika okumwekyangirako nga batandise okumusaba ebintu nabbi by'atasobola kubeera mu bulamu bwe nti abibatuusaako. Abakyala abo mu budde obwo baali abakyala 9 bwe bamwekyangirako nabbi n'anyiiga. Nabbi bwe yanyiiga n'abazira omwezi mulamba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku nsonga eyo, ya ayuha nabiyyu wange gwe nabbi kulli wazwajika tugambire bakazi bo in kuntunna singa mubeera mwaga in kuntunna bwe mubeera mu abakyala turiduna alhayata ad-dunya nga musazeewo okwagala obulamu bw'ensi wa zinataha n'ebyokwewunda by'ensi fata'alayna kale mujje umatti'ukunna nze mbawe kyensobola wa usarrihukunna sarahan jamilan twawukane mu njawukane ennungi. Buli omu musibirire entanda okusinziira ku ekyo kyennina buli omu adde ewaabwe. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن نيبا مواغلا تردن الله ورسوله بمبا مولد مواغلا نمبكوي نمبيرا مواغلا الله نمبكوي والدار الآخرة مواغلا الدار الآخرة نمبا ينكمرو فإن الله مزم الله أعد يتكرا للمحسنات أبني سبونجي من كنا مم أجرا عظيما إمبيرنني. حديثا ومتنميزا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ngamazoku sibwako aye bagamba nti ayagala jemu ebyokwewunda ekusinzira kunfuna yange nga bwennina oluvannyuma mute addeyo mbakadde be ayeyagalireeyo. Nabbi yayita mukyala we yali asinga obute yali Aisha n'amugamba nti Aisha nyina ekigambo kingendo okukubuulira inni uridu an a'rida alayka amran nyina ensonga gye njagala okukwanjulira uhibbu ati njagala alla tata'ajjali fihi saagala ogipakukireko hatta tashtashiri abawaik okujjako omala okuddeeko obuuze bakadde bwe bakusalirewo. qalat Aisha n'agamba wama huwa ya rasulallah jimbuulira eriwa n'amugamba nti fatala alaiha al-aya namusomera aya eyo yalimu nti mujjemba we kyensobodde buli omwadde mbakadde be tosalawo amangu sooka ogende weebuuze ku bakadde bo. aya bweggwa qalati amukyala n'agamba afiika ya rasulallah astashiru abawayya muggwe muyagala ngende neebuuze bakadde bange nga sisobola kwesalirawo bal wabula ikhtara Allah wa rasulahu waddara al-akhirah akhtaru Allah wa rasulahu waddara al-akhirah n'agamba nze nsazeewo okugenda ne Allah nsazeewo okugenda n'omubaka we era nsazeewo okubeera nga dar al-akhirah gye njagala bino ebyokunsi ebyo mbikomezaawo sikyaddayo okukaluubiriza sikyaddayo okusaba. Abakyala abalala teyabagamba nti ngenda kubabuulira kino okuba nti Aisha yali myaka emitototo ng'amweraliikirira nti ayinza okusalawo ekitali ekyo kyasuubira. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ng'amaze okubagamba nti bwe mubanga mwagala Allah n'omubaka we ne akhira nateekerateekera abaliyisa obulungi mu mmwe akhira nga bajja kufuna empeera ennungi. Naye bwe muwulira nga temubyagala buli omu bamuwe ekisoboka agende addeyo mu bakadde be. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي مبشرا النبي من يأتي منكن ومنتم ممwe aligezaako okukola bifahishati mubayina ekibinga kirina obujulizi obwannamaddala obw'enkukunala yudhaaf laha al'adhaabu alikubisibwamu emirundi 2 mu kibonerezo kye dhifayini emirundi 2 wakana dhalika ala allahi yasira ng'ate ku Allah ekintu ekyo kyangu nnyo. Omukyala ow'omu maka ga nabbi singa aligezaako okubeera nga yeeyisa bubi nga waliwo obujulizi obumulumiriza ku ekyo kyakoze Allah subhanahu wa ta'ala yabaganyisa okubeera nti bo ekibonerezo kyabwe alikubisaamu okusinziira ku kyabalala. Oluvannyuma lwa byonna abakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna omwenda bakkiriza ne babeera nti ffe twagala kuddaka mu bakadde baffe wabula tukkiriza tusiimye nga Aisha bw'ayogedde tusiimye Allah n'omubaka we ate ne tusiima obulamu bwa akhira ebyensi baze waffe akole nga bw'anaaba asobodde. Abakyala abo baali mwenda nga bwe tugambye Aisha binti Abi Bakari mwe mwali Aisha mwala wa Abu Bakari wa Hafsa binti Umar yalimu wa Ummu Habiba binti Abi Sufyan wa Sauda binti Zam'ah wa Ummi Salama binti Abi Umayya wa Zainab binti Jahshi wa Maymuna binti al-Haritha al-Hilaliyya
وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب النظرية بنا baasalawo nga Aisha bwe yasalawo omwenda ne babeera nga bakkiriziganyiza nti bakyaddayo kutawanya mubaka wa Allah bagumidde ku ekyo ekiribabifuna ku akhira. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Allah bagambye nti waman yaqnut minkunna alibeera nga mbakazi bannabbi mumwala z'obugonvu lillahi wa rasulihi n'abeera ng'agondedde omubaka we n'abeera ng'agondedde Allah we wa ta'mal salihan n'akola emirimu emirungi nu'tiha ajraha marratayn tulimuwa empeera ye emirundi ebiri bw'ali eyisa obubi tulimubonereza ekibonerezo ekikubiseemu ate n'ekirungi tulimukubisizaamu wa'atadna laha ajran rizqan karima ate tulibeera nga tumutegekedde ejjana ey'ekitiibwa. Ya nisaa an-nabiyyi lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Ya nisaa an-nabiyyi bange mwe bakyala bannabbi lastunna temuli ka ahadin min an-nisaa nga abakyala abalala in ittaqaytunna singa muneebeera nga mutidde Allah fala takhda'na bil qawli mulekenga okuwoweeza obuloboozi fayatma'a alladhi fi qulubihim marad sikulwa nga babeera nga bafuna essuubi ne balulunkanira okubeera nga beegwanyiza bakannabbi abo abalina mu mitima gyabwe obulwadde bw'obunnanfuusi. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقلنا قولا معروفا موgeremu njogere ya bulijjo etteeka nga litutegeeza nti omukyala si kirungi kubeera nga bw'aba ayogera n'omusajja atali musajja bba abeera nga asiisiriza eddoboozi abeere nga ateeka omusajja mu kikemo wabula asabibwa okubeera nti ayogera mu njogera ye eya bulijjo nga bw'ayogera n'abalala. Allah agamba nti waqarna fi buyutikunna mukkalire mu mayumba gammwe wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati al-ula muleke okubeera nga mwambala ennyambala erimu okwejaajamya ng'eyaliwo ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Waaqimna salaata muyimirizeebwe esswala waatiina zakaata mutoole ne zaka waatiina allaha wa rasulahu mugondere Allah n'omubaka we innama yuridu Allah mazima Allah byonna bibalagira ng'ayagala yudhiba ankum rijsa abajjeko buli kika ky'akazambi ahla albayti abantu b'enju eno ويطهركم تطهيرا بتكوز ورتكوزا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن مجكرين غنيو ما يتلى في بيوتكن متيكا غسمي ومنجو يموي من آيات الله متيكا الله والحكمة مجكرنا حديث زنيونيولا متيكا غمبيرينغا مزجوكانيانغا مزكوريراكو إن الله كان لطيفا الله مكواتا فلا خفدا خبيرا غاتمكن كفنيو. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى
atunyumiza nti ekiseera kyatuuka abakyala ne beemulugunya eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nti Qur'an esinga kwogera ku basajja naye ate ffe abakyala nga batwogerako kitono. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ebintu bino byonna ng'ataddemu abasajja ng'ataddemu n'abakyala okulaga nti nno waliwo obwenkanya wakati w'abantu ab'ebika ebibiri. N'agamba nti innal muslimiina, mazima abasiraamu abasajja, wal muslimaati n'abasiraamu nga bakyala, wal mu'miniina n'abakkiriza nga basajja, wal mu'minaati n'abakkiriza nga bakyala, wal qaanitiina abagonvu abasajja, wal qaanitaati abagonvu nga bakyala, waswadiqiina aboogera amazima abasajja, waswadiqaati aboogera amazima nga bakyala, waswabiriina abasajja abagumiikiriza, waswabiraati abakyala abagumiikiriza, walkhashiina abalaga obuwulize n'okutya nga bali mu ibaada, walkhashiaati n'abakyala abakola obuwulize, walmutasaddiqiina abasaddaaka nga basajja, walmutasaddiqaati abasaddaaka nga bakyala, wassaa'imiina abasibi abasajja, wassaa'imaati abasibi nga bakyala, walhafiziina furujahum abakuuma ebifo byabwe eb'ensonyi nga basajja, walhafizaati n'abakuuma ebifo ebyo nga bakyala, wadhakiriina allaha kasiiran aboogera ku Allah ennyo bwe babeera nga basajja, wadhakiraati n'abakyala nga boogera nnyo ku Allah. Abantu abo bonna be twogedde, aadda allahu lahum, Allah yabateekerateekera maghfiratan okusonyiyibwa, wa ajran azima n'empeera ennene nga nayo yijjana. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu kyafayo kino ekigenda okujja nga waaliwo omusajja gwe twasomyeko yali ayitibwa omwana wa nabbi naye nga si mwana mu buzaale, wabula abantu baali bamukazizzaako nti mwana w'olw'okuba ye yamukuza. Omwana oyo yayitibwanga Zaidi, yakulira mu maka ga nabbi. Naye Allah bwe yali ayagala okujjawo empisa eyo yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama agambe Zaidi awase omukyala, ate bw'amala okumuwasa essaawa eyitewo ate naye ajja kuwasa omwana oyo gw'aliba yawasaako. Ekitegeeza nti abantu aliba amaze okubasomesa nti nga taata bw'atasobola kuwasa muka mwana, kaakati nabbi nga bw'akikoze, ekitegeeza si mwana w'eddala. Kubanga singa yali mwana w'eddala teyali kikoze, naye nga bw'akikoze kati eyo empisa etegerekese nti nabbi omwana oyo si yamuzaalira ddala. Eyo ekkubo lye yayitamu okwagala okutegeeza abantu bakitegeere nti nno omwana ono ajja kuwasa omukyala, ate n'omukyala oyo oluvannyuma afumbirwe nabbi, ekintu ekyo kibeere nga kimaze okudibizibwa mu buwangwa obwaliwo obudde obwo. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yayina omwana wa ssengaawe. Omwana wa ssengaawe oyo nga bamuyita Zainabu binti Jahshi. Omuwala oyo yali mwana nga wa mu luggya nga mumbejja mukulu nnyo, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiseera kyatuuka n'ayogereza omwana oyo nga tamubuulidde, amwogereza ani agenda omutwala. Omuwala yali akkiriza okubeera nti byonna nabbi byayogera abitutte ng'ensonga, nga mutima gwalowooza nti nabbi yagenda okumuwasa. Naye ekiseera bwe kyatuuka n'amugamba nti Zainabu, njagala nkubuulire, omuntu gwe nkugamba bulijjo okubeera nti agenda okukuwasa ye musajja wange omukozi oli gwomanyi ewaka, ayitibwa Zaid bin ibn al-Harith. Omuwala ne yeekyanga ng'alaba ekitiibwa kyayina ewaabwe ekyobulangira ekyobumbejja tekisoboka n'akatono okubeera nti afumbira omupakasi eyajja nga kitaawe bwe baamujja mu buddu. Omwana ono n'abeera ng'akulira ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omwana ono Zainab binti Jahshi yali azaalibwa senga wa nabbi sallallahu alaihi wasallama, yali mwana wa senga wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayitibwa Umayma binti Abdul Muttalib. Omwana oyo yatuuka ekiseera n'anyumizaako mwannyina yali ng'ayitibwa Abdullah ibn Jahshi, n'amugamba nti nabbi alina kyaŋŋambye nti ŋŋende nfumbirwe Zaidi, naye nga sisobola kufumbirwa Zaidi olw'okuba nti ebyafaayo bya Zaidi mumanyi, ng'ate musajja yajjanga muddu buddu, talina ntandikwa, talina nkomerero, naye ekyo sikisobola. Ne mwannyina n'agamba nange sikkiriza, ekitiibwa ekyaffe sisobola kufumbirwa muntu afaanana ng'eyo. Naye ng'ate Allah yalina ensonga gy'ayagala okuyisaawo, kyava ayingirawo n'agamba ng'anenya abantu abo abagambye nti tebasobola, so ng'ate nabbi alaba nti kisoboka. Allah n'agamba nti وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن tekigwaniranga koko muntu yenna akakasa nti mukkiriza musajja nga mwannyina w'ono bw'ali omusajja, wala mu'minatin wadde omukkiriza yenna nga mukyala, ng'ono omukyala gwe bagamba okufumbirwa, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, singa Katonda aba alagidde n'omubaka we ne balagira ensonga ne basalawo nti kibe, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, nabo ne balaga nti balinawo choice mu nsonga yaabwe nga balaba nti Allah n'omubaka be balamudde tebalamudde bulungi. Ekitegeeza nti kakati omukyala Allah amaze okuyingira mu nsonga eyo, ono omwami abadde agiyingiddemu ng'awagira mwannyina nti kisoboka, kati Allah alaze nti kijja kusoboka kubanga akyagala kibeerewo, n'omubaka ayagala kibeerewo, tewakyali choice ku muntu yonna kubeera nti yeesalirawo. N'abagamba nti waman ya'si llaha wa rasulahu, omuntu anaagezaako okulaga nti ajeemera Allah n'omubaka we, fakad dalla dalalan mubiina, ajja kubaabuza olubula olw'olwatu. Kati omuwala agenda okufumbirwa omusajja gw'atayagala mu bulamu bwe, naye ng'amufumbira olw'okuba nti Allah asazeewo n'omubaka akkiriza, ekyo tewakyaliwo choice yonna egaana. Tewakyaliwo gamba nti nze njagala kufumbirwa gundi, naye anaakikola n'ojeema bw'obanga gw'omuwala gw'ojeemye oba omulenzi gw'ojeemesezza mwannyoko, munaaba mubuza olubula olunene. Istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi, omusajja Zaidi yatuuka ekiseera n'awasa, ne bamugamba wasa omukyalo ono. Zaidi yawasa omukyalo oli naye amaka gaagaana okutereera. Buli ssaawa ng'omukyala yeeraga nti wa waggulu ku mwami. Omwami paka lwe yatendewalirwa n'agenda agamba Nabbi, omukazi annemye njagala kumutalaka, omukazi annemye njagala twawukane. Naye Nabbi nga buli ssaawa agumye omuvubuka nti waalinywedde, tewali nsonga ekugobesa mukazi ntuufu, ensonga eyo tegobya mukazi gumaguma. Naye nga yadde amugamba nti guma, naye ng'akimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo dda. Kati Allah n'amugamba nti وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول جكرا كورا النبي يقرا للذي أنعم الله عليه, nga ogamba omusajja oyo Zaidi Katonda gwe yawa ekyengera n'amufuula omusiraamu, wa an'amta alayhi, naawe wamuwa ekyengera n'omulaga obukkiriza n'akkiriza, ate n'omujja mu buddu n'abeera omwana wa boobo. Ngo Zaidi buli waleeta ensonga gw'omugamba, Zaidi akugamba njagala kwawukana n'omukyala, mukyala si kyamusobola, nga gw'omugamba amsika alayka zawjaka, nti beera ne mukazi wo mugire mugumiikirize, wattaqillata, Allah togoba mukazi, watukhfi fi nafsika, naye nga munda naawe otya okumwoleseza nti omukazi mugobe, mallahu mubdihi, naye nga te Allah yajja kyolesa, watakhsha nnaasi, otya abantu okubeera nti bajja kwogera nti omusajja wasizza omwana wa omukazi wa mutabani we, wallahu ahaqqu an takhsha, Allah yasaanidde okubeera nti gwe walitidde. Falamma qada Zaidun minha watara, Zaidi bw'amala okubeera nti takyalina bwetaavu eri mukyalo oyo, zawajnaaka, twasalawo ne tukugamba Muhammad wasa omukyalo oyo Zaidi gwagobye, likai la yakuna ala almu'minin, nga twagala waleke kuddayo kubeerawo awali abakkiriza, harajun, buzito bwonna, fi azwaji adiyaihim, mu bakazi ab'abaana baabwe be batazaalira ddala, be bagamba nti baana baabwe nga baaboola bwozi. Omukkiriza yenna sitwagala ddeyo kufuna buzibu kubeera nti awasa omukazi omwana oyo gwe wayola gwe yawasaako. Ekyo twagala tukimenyewo, y'ensonga etukozesezza ekyo. Wadde nga gwe Muhammad muli otya okukikola, naye walitidde Allah, kubanga ekyakikoze ng'ayagala etteeka libeere nga likakata. Abakkiriza bonna balekerenga awo okubeera nga batya, okubeera nga bawasa abaana b'abantu abo, okubeera nga abantu abo babatwalira ddala ng'abaana baabwe, si kituufu, si baana baabwe. Abaana abo nabo balina eddembe okuwasa abakazi bammwe singa muba mufudde, so ng'ate basobola n'okuwasa bawala bammwe, ng'ate ne mu busika bwammwe tebalinamu mugabo, bo si baana bammwe baddala, baana mwakuza bakuze. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba,
tesagala abakkiriza bonna babeerenga muri bafunamu obuzito fi azwaji adiyaihim ku bakazi ababeera bawasiddwako abaana baabwe ab'ekika ekyo idha qadaw minhunna wataran addala singa babeera tebakyabayinamu bwetaavu nga babadde babatadde wa kana amru llahi maf'ula ekiragiro kya Allah kyo kirina okukola era kirina okukola kiikyo akiyisizaawo nabbi yawasa omukyalo oyo Zainabu binti Jahshi nga Allah subhanahu wa ta'ala yakoze programu eyo yonna nga bw'ojjojoolidde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج النبي تينا بزتبنا نبي صلى الله عليه وسلم تينا بزتبنا فيما فرض الله له kwekyo Allah kyaba amulaliseeko okubeera nti akiteeka mu nkola sunnatallahi eyo nkola ya Allah fi alladhina khalaw min qabl kwaba abaasookawo olubereberye wa kana amurullahi qadran maqdura kyali okuva eddanga ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala wakukiyisaawo okusinzira mu kugera kwe. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله أو النبي بتوكرزوا مسج كتوندا جابا ودي ويخشونه نبابيرانغا بمتيا ولا يخشون أحدا كتبت منتينا إلا الله كجاكم بات الله وكفى بالله حسيبا شكمرين الله سبحانه وتعالى أجاكم برابل منتينا أبيرانغا مسسولا مسيرو كسنزلا كويتو شياكولا. ما كان محمد النبي محمد يقمر بتبيرانغاكو أباتات أحد ومنتينا من رجالكم مبسجة ممي نبي محمد صلى الله عليه وسلم abasajja abaliwo buddo butiyayina omwana mwenna ayitibwa mwana nga mulenzi nga muyita taata. Abaana b'abalenzi bonna baafanga bato, abaana b'abawala be baasobola okukula era n'abazzukulu n'afuna b'abuwala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ayongera okumenyawo kiri ekitegeeza nti nabbi yayina omwana oli gwe yakuza nga bamuyita mwana we. Allah subhanahu wa ta'ala akifundikira ng'agamba ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد تبيرانغاكو أبا أحد تاتا ومتينا من رجالكم وبسجى بلي ومي ولكن رسول الله مميتين بكوا الله وخاتم النبيين وينكم الرياض النبي وكان الله بكل شيء عليما. الله كفر دبر شنتو الناس مني إلى من يجتمع. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا وبانجم وبكر اذكروا الله ذكرا كثيرا مغرين كتوندا وكبروا كنجنجنجنجو سبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه ممتندرز بكرة وأصيلا تنقلوا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والذي يصلى عليكم الله يويو ateko kusasira kujemuli wa malaikatuhu ngane ba malaika buli kasira balajana mubiringa musasirwa balajanira Allah subhanahu wa ta'ala biringa basako kusasira kwe yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur ngabagamba nti ay Allah abantu abo batusasirira obajje mu bizikize ebinjo batika wali kitangala wa kana bil mu'minina rahima atokuvedde eri abakkiriza Allah wakisa. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام ebiramuso by'abantu abo olunaku lwe baligenda okusinkana mukama katonda waabwe salaamun tugenda kubeera nga kiri salaamun mirembe myerere wa adda lahum ajran karima. Allah yabateekera empeera ennene. Emirembe egyo gye tugenda okubeera nga tugenda najo ekigambo kyaffe salaamu singa baba bakisazeeko oba okitegeera gye kiggwerayo kubeera nga bw'oba obuulira amanyi tomalaayo.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku tugenda okusisinkana bamalayika nga batusisinkanye naffe nga tubalabyeko salaamu nga zeziyitiŋŋana wa'adda lahum ajran aziman ate Allah alyoka atutegerekere kariman empeera y'ekitiibwa nga yejjana. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ya ayuha nabiyyu wange gwe nabbi inna arsalnaka twakutuma shahidan ng'oli mujulizi wa mubashiran ng'oyireesa amawulire ag'essanyu eri abakkiriza wa nadhiran ng'ate oli mutiisa eri abatakkirize wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa da'iyan ila Allahi ozzokkoowoola abantu badde eri Allah bi'idhnihi nga Allah yakuwadde olukusa olwo wa sirajan munira era oli ttaala eyaka ogiza okwakira abantu obalaga omusana. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين سنسابنا كريزا بأن لهم من الله فضلا كبيرا تبجك فنين تيرن نيري الله سبحانه وتعالى ينجينا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين لك كبوندرا بابا تكريزا والمنافقين نابا ننفس تلزاك باوليزا نبغوندرا ودع أذاهم لك بنيزو بيابوي وبكنيزا بتتنولا يو سيغاركم راموا وتوكل على الله ويسغمري الله وكفى بالله وكيلا الله كمروك بيرانتي يمكومي الله سبحانه وتعالى جاكتاسا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا وانجم وبكرزا إذا نكحتم المؤمنات ومبيرانغا موسزا بچارا بكرزا ثم طلقتموهن رفنجمان مبتلكا موكنا نبو من قبل أن تمسوهن نينغم بدتمنا بكرا بغنا نبو ومچارو متلسي نينغم بدتمنا بكرا بغنا ناي فما لكم عليهن من عدة تبين عدة جبجانغا فتورا idda zennaku omukyala zaatuulewako emyezi 3 nga tannakkirizibwa kubeera nti afumbirwa omusajja mulala ng'akulinza olabe ggwe yamugoba obokya onoomuddiramu. fama lakum alayhinna min idda tebalina idda gye bajjanga kutuula ta'tadduunaha gye mujja kubateekako batuule. famatti'uuhunna mubaweeyo obulabu wasarrihuhunna sarahan jamiila mwawukane nabo mu njawukana ennungi. omuntu ayinza okwebuuza nti ayinza atya okuwasa omukyala ate n'amutalaka nga tebamaze kulabagana naye. ekyokulabirako kiyinza okuwa amangu ng'ate bingi singa omusajja abeera yakoze embaga ye naye abadde eka ku lunaku lw'embaga ne bafuna akisidenti omukyala n'abeera ng'ayisiddwa bubi ne bamutwalako mu ddwaliro naye agenza okudda engulu ng'amannyo gonna gaweddemu. omusajja oli n'agamba nti bannange bwe bituuse ono omugole sikyamutudde ne babeera nga baabukana nga mwawukanye tumulabaganye naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekiseera ekyo oyo omukyala tatuula idda wabula musibirire abeere ng'agenda bulungi mwawukane mu bulungi. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي وانغ النبي إنا أحللنا لك تواكفول حلالي أزواجك بچاربو اللاتي أتيت أجورهن بنبو نبانغو ودام هرقابي
wama malakati yaminuka nabo bonofunanga okuva mu mukono gwo ogwo guba gumaze okulwana olutalo ne bakuwamu omugabo gw'omukyalo omuzaana mimma afa Allahu alayka ebyo byonna Katonda babo nga abijjamu ebyo bye yakuwanga eminyago mu bantu bali betwalwana nabo kubanga abasajja bali betwagenda mu Khaybara abasajja bali tetwalwana nabo naye emaali yaabwe twagitwala abasajja ne battibwa abakyala ne bawambibwa kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba emaali yonna gye tufunye awatali kuyiwa musaayi tugiyita alfayu afa Allahu alayka Allah kiyakuwanga tolwanye emaali eyo gye twafunanga tetulwanye abakyala twabagabana era nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjayo omukyala eyayitibwanga Sauda Safiya ya imma Safiya yayitibwanga Safiya bintu Huyay omusajja nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Safiya omukyalo oyo yali mwana wa mukulu mu Bayahudi bali abattibwa Huyay omusajja oyo gwe twalabye yali akulira Abayahudi bala abakunge bagende beegatte kuba Quraishi omusajja oyo bwe yattibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awasa omuwala we eyayitibwanga Safiya oyo bwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okumuwasa n'afuuka muka Nabbi abasajja bano bonna abakazi be baali babawadde ng'abawambe n'ebintu byonna ne baga nti naffe tubatadde kubanga situyinza kubeera n'abalamu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga abazaana abaddu ng'ate Nabbi amaze okuwasa oli muganda waabwe bonna ne babata olw'ekitiibwa ky'omukyalo oli eyali afumbiddwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala agamba buli mukyala yenna Nabbi sallallahu alaihi wasallam ag'onoowa amahare omukyalo oyo yali halaali gy'oli n'oyo gw'ofunye okuva mu lutalo yenna nga tolwanye nga bwe wafuna Safiya oyo Allah subhanahu wa ta'ala naye amukukkiriza okubeera nti omuyisanga mukyalawo wa banaati ammika abaana babakitaaba abato abo bali halaali gy'oli wa banaati ammatika abaana basenga abo nabo tukukkiriza okubeera nti obawasa wa banaati khalika abaana abawala bakojjaabo wa banaati khalatika abawala b'abannyoka abato allati hajarna ma'aka akakwakuliza akaliwo kubeera nti be babasenguka naawe wa mura'atan mu'mina n'omukyala yenna kasaabira mukkiriza in wahabat nafsaha linnabiyyi neyeegabula yekka eri nabbi nti mpoowa nabbi naggala omuwoowe in arada nabiyyu nabbi bw'aba yagadde yastankihaha okumwewoowera ekyo nakyo tukimukkiriza nga tamuwadde mahare nabbi sallallahu alaihi wasallam akkirizibwa omukyala yenna singa aba amweriitidde n'amugamba nti njagala ompase nabbi akkirizibwa okumuwasa yadde nga tamuwadde mahare khalisatan laka ekyo kikyo wekka min duni lmuminin abakkiriza ekyo tekibakwatako kubanga abakkiriza bo bakimanyi tebaba bagenda okuwasa balina okuwaayo amahare baba bagenda okuwasa balina okubaawo wali oyo alina obuyinza ku mukyala baba balina okuwasa bakimanyi nti balina okubaawo abajulizi abajulira ku kye bakola naye gwe okuwasa omukyala yenna nga tumuwadde mahare ekyo tukikulekedde singa yaba akwereetedde min duni lmuminin abakkiriza tekibakwatako kad alimna ma faradna alaihim tukimanyi bulungi nabo bakimanyi amateeka ge twabateekako edda fi azwajihim abakkiriza ku bakazi baabwe tebakkiriza kusukka abakazi bana ate baba bawasa balina okubaawo omukulu akulira oba alina obuyinza ku mukyala n'amahare n'abajulizi ekyo kyo bakimanyi empase yaabwe naye empase ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeerimu enkizo ti omuntu asobola okumutwala nga tamuwadde mahare singa aba yeyeerese yekka ne Nabbi n'asiima na Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama malakati aymanuhum abakimanyi bulungi abakkiriza fi azwajihim ebyo bye twateeka mu bakazi baabwe nti babawasa batya wama malakati aymanuhum naawe bye bafuna okuva mu maanyi gaabwe mu mikono gyabwe nga bamaze kulwana ntalo abazaana bye bafuna nabo bamanyi amateeka abakkiriza bwetya bwe babeera nabo likai la yakuna alaika haraj tetwagala wabeerewo ekyo tukikoze obeere ng'ofuna obuzibu okubeera ng'okaluubirirwa wa kana Allahu ghafuran rahiman Allah okuvidda musaasizi era wakisa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghayta mimman 'azalta fala junaha alayk ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما
عليما حليما ترجي من تشاء منهن ولودين بوكومز ومشارا ينغو يغدي الله سبحانه وتعالى غامبا النبي ترجي من تشاء منهن ولودين بومشارا كجيرانغو مومزامو ينغو يغدي وتؤوي إليك من تشاء نوبيرانغا أتوبيرا نويغو يغدي ومن ابتغيت ممن اعتزلت أتولي ودين بوكدي زولي بودو مزا فلا جناح عليك بالنبي توينم توانا ذلك أدنى عيشة سنغاكو برونجي أن تقر أعينهن بشارو كبيرا أنت أماسوغا بغفن السنو وكبيرا أنت تباليكو كنيغا أنت نبينغا تيي سبلالا أتنغا ألغ أسمي سبلالا يشوشوتو تشجيمو nga choweka chiberenga bachara techibanyiga baberenga bayisiwa bulungi wala yahzanna baleko kunaku wala ويرضين بما آتيتهن كلهن بنبا بيرينغا بسيما يشو الله سبحانه وتعالى kyaba kuleti kugambo beringa ochikola kamanyintu chikolera mateeka soso chikolera bweru wa mateeka والله يعلم ما في قلوبكم الله من يبي متما جمwe وكان الله عليما حكيما الله كفدا ممني إرا حليما واكسا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء من بعد تكرز بواتكد يو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم oluvanyumanga amazaba kyala bali okumwikyangirako ne babagamba nti buli ayagala ebyamasanyu g'ensajja tumuwe kyetusobola tumute addeyo abeere mu bakadde be abakazi bonna ne bamala bagamba nti ffe situkyakkiriza kudda mu bakadde baffe tukkiriza obulamu bwonna obunaabeerawo mu mbeera yaabo tetukyaddayo kukaluubiriza nga nabbi kyonna kyonooba osobodde kyetujja okgenda nakyo allah yakigamba ekyo kyamusanyusa nnyo ku sayidi y'abakyala abo kye baakola n'agamba nabbi we ntoddangayo okubawasizaako wadde okubakyusaamu abakyala abalala allah subhanahu wa ta'ala n'abawa akasiimo kawaako n'abagamba nga n'agamba nabbi we la yahillu laka tekikukkirizibwa ggwe nabbi muhammadi annisaa'u min ba'du okuwasa abakazi abalala obwongere kwabo wala an tabaddala bihinna wadde okubawanyisaamu abalala min azwaji mu bakyala bonna walaw a'jabaka husnuhunna wadde boolabye abalala bakuwewunyisizza byute yaabwe illa okujjako mamalakati yaminuka abo bakukkiriziddwa okufuna beebo b'osigaza okufuna ng'obajje mu mukono gwo ogumaze okulwana ne bakuwanga abazaana wakana allahu ala kulli shay'in raqiba allah okuvedda buli kintu kyonna mulondoozi allah n'agamba nti abo b'olina omwenda bw'oba nabeera yafaayo n'abakyala abo يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا لا تدخلوا بيوت النبي تمينجران منجو النبي إلا كجاكو أن يؤذن لكم غامزوك بكرزان تمجي إلى طعام سنغانا الدلواباوي تجلو إتشوكوليا غير ناظرين إنا نيتي مكيران غنمولي اندللا paka lwe banaatuuka okuteekako emmere paka lwe neetuuka okujja temujja mu budde obutali budde bwa mmere bwe baba bakuyise ku mukolo tokeera bukeezi okutuuka okulaba bwe banaaba basala enkoko n'okulonda omuceere olw'okuba bakuyise nti ojjira mu kiseera kyakulya mmere eyali kuyigiriza mpisa
nga agamba nti abakkiriza temugendanga ewa nabbi okujjako ng'abayise nga waliwo ekijjulo ate bwe mubeera nga temukikeeranga ne mubeera nga mukiguumise ng'obudde bukyali ghayra naadiriina ilah temubeeranga abalindirira okutuuka lwe banaafumba okutuusa lwe banaagabula ng'era gwe oli awo wakedde weezinzeawo okaluubiriza embeera ebeerawo awo ku ssaawa eyo singa okedde ng'obudde tebunnaba ekyo kirimu ky'okuyiga buli muntu yenna yadde biri mu maka ga nabbi naye baatugambye nti ekyafaayo kye tulina okubeera nti ekyokuyigirako ye nabbi waffe muhammadi sallam buli tteeka lye bamulagidde baba balagidde ffe si kirungi muntu kukeera ku mukolo gwe bayise essaawa 7 tujje tubeere nga tuli ekijjulo zigenda okuwera essaawa 2.5 nga gwe wayingiddewo dda okaluubiriza abantu walakin naye idha du'itum bebanga bayise fadkhulu muyingiranga mu budde baba kuyitanga oyingiranga mu budde obutuufu obwetaagisa ng'omuntu mulamu bwe yali badde fa idha tu'imtum bembalanga ate okulya emmere eyo nayo mpisa ya mateeka makulu nnyo omusiraamu golina okuwegendereza bakuyisa okulya emmere kyokka omaze okulya emmere bw'omalanga okulya emmere ng'ewedde bakuganya okkeera ennyo nga bakyawaata ate ne bakugamba etteeka eririkola ng'omaze okulya fa idha tu'imtum emmere bwe mubanga mugimaze mumaze okunaaba engalo fantashiru musitukireewo mugende wala musanisiina lihadisi muleke ku ssaawa olwali mukaluubiriza abawaka inna dhalikum kana yu'dhi nabiyya embeera eyo bw'ebadde ejjeekosa nabbi fayastahi minkum naye nga abakwatirwa ensonyi baatulira wallahu la yastahi min alhaqi allah wali amazima talina nsonyi wa idha sa'altumuhunna mata'an bwe mubeeranga mwagadde okusaba bakannabbi ekintu kyonna kye mwagala okukozesa fas'aluhunna min wara'i hijabin mubasabanga waliwo ekisiikiriza dhalikum atharu likulubikum ekyo kyekijja okulaga obutukuvu eby'emitima gyammwe wa kulubihinna n'emitima gy'abakyala abo dhalikum atharu likulubikum ekyo kijja kulaga nti emitima gyammwe mitukuvu kubanga bw'obanga omuntu tomulabyeko emmeeme eyo esigala nga ntereevu naye bw'omulabako oluusi oyinza okubeera nga sitaani ayinza okuyingirawo naye ekyokubeera nga twewala sitaani okubeera nti ayingirawo bw'ogenda mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'oyagala okubaako kye weetaaga eri mukyala we nga nabbi taliiyo allah agambye fasaluhunna mubasabe abantu abo ebyetaago byammwe min wara'i hijabin nga waliwo ekisiikiriza dhalikum atharu likulubikum ekyo kijja kubeera nga kirese emitima gyammwe nga mitukuvu nga temulabye ku bantu bali kubanga oyinza omulabako omutima gwo ne gufuna ekirala wakulubihinna n'emitima gyabwe gijja kubeera nga mugirese mitukuvu kubanga naye ayinza okukulabako ate n'afuna ekirala kati wateeka okubeerawo wakati wa mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne wakati wa gwe azze okubeerako kye weetaaga ewaka walina okubeerawo ekisiikirize eyo nayo mpisa y'amaka wama kaana lakum an tu'udhu rasulallah tekibagwanidde n'akatono okubeera nti munyiiza omubaka wa allah wala an tankihu azwaja wadde okubeera nti muwasa bakazi be ng'afudde min ba'dihi ng'avuddewo abadan emirembe n'emirembe tokkirizibwa kubeera nga muwasa bakazi ba nabbi min ba'dihi abadan ng'avuddewo emirembe n'emirembe basigala bannamwandu paka ajali weeri balya inna dhalikum kana inda allahi aziman singa muli kikola ekyo ewa allah kimu ku bintu ebinene nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yawasa mukyala we zainab binti jahsh oli gwe tuzze tulaba eyali mukazi wa zaidi oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuwasanga zaidi amaze okubeera nga takyamwetaaga nabiyuna muhammad olunaku olwo yakola kapate n'ayita abantu okujja okulya emmere naye abantu bwe bajja okulya emmere mu kifo ky'okusiibula nabbi yakandanga kufulumako wabweru n'ayingira ng'alowooza banaafuluma ne bagenda ne balemerawo allah kwe kussa etteeka nti bwe mumalanga okulya emmere ekyo kibadde kinyiiza nabbi naye ng'akwatibwa ensonyi okubagoba nti mugende bwe mumalanga okulya emmere temusanga olwali situka ogende ate tokeeranga nga mu kiseera ky'emmere tennatuuka allah subhanahu wa ta'ala ezo mpisa zaatuyigirizanga abantu kubanga Qur'an terina kye yalekayo kyonna yatuyigiriza buli kika kya mpisa era nabbi sallallahu ne bamutenda nti wa innaka la ala khulqin azim likuddala ki era n'agamba nti bu'ithtu natumwa li utammima makarima al akhlaq nzije nzijuze empisa ennungi bannabbi ze baateekawo nange nzije neeyungeko tubeere nga tujjuza omugendo ogwo empisa ennungi إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى قال إن تبدوا شيئا سنغمنا يولي kintu kyonna ne mukikola mu lwatu أو تخفوه oba munakikola mu kyama فإن الله مزما الله كان بكل شيء عليما buli kintu kyonna akimanyi allah amanyi ekyama allah amanyi olwatu لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا
أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليكم تمين متوانا في آبائكم ولا أبنائكم ولا إخوانكم تمين متوانا okubeera nti singa abantu muyingiza abantu ne bajja ne balya emmere makaaga mmwe nabiyuna Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abantu baffe tusobola okubayingiza ewaka waffe ne bajja balya emmere yaffe. Abakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama baatugaye bwe tubeera twogera nabo tubeere nga tussaawo ejjiji lyonna eribeera nga likugira tuleke kubeera nga tubatunulako. Naye waliwo abantu abasobola okubeera nga bo tebeesittaza. Allah subhanahu wa ta'ala abo bagamba nti abo tebalina mutawaana fi abaikum singa bakitamu bebabeera bazze mu maka gammwe taatawo oyo ne bwatakusaba ne bwatateekawo kisiikirize ng'abadde abina kyakola ki kyeyeetaaga kubanga abo bo tebafaanagana basajja bweru. Wala abnaihinna abaana baabwe tebalina mutawaana singa mutabani we yazze tekirina mutawaana. Wala ikhwanihinna wadde bannyinaabwe. Wala abnai ikhwanihinna abaana b'abannyinaabwe. Wala abnai akhwatihinna wadde abaana abalenzi nga b'abannyinaabwe. Wala nisaihinna wabakazi bannaabwe. Abo bo etteeka liri ery'okubagamba nti nno bateekewo ejjiji ery'okubeera nga boogera nabo oba balya nabo nga bali open, eryo teribakwatako kubanga babazira bo tebayinza kubeesittaza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala nisaihinna badde bakazi bannaabwe mukazi munno omukazi eri mukazi munne ekyo nakyo tewali kyesittaza. Wala ma malakati aimanuhunna oba abo abazaana be bayina be bafuga mu mikono gyabwe. Wattaqina Allah mutya Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Allah ku buli kintu kyonna ye abeera akiraba nga bwe kitambula. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna Allaha mazima Allah wa malaikatahu nizmalaikaze yusalluna ala nabiyyi basabira nabbi sallallahu alaihi wasallam abiriko kusasira kwa Allah ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Namwe abakkiriza mubeerenga musalira ku nabbi sallallahu alaihi wasallama era mumwagaliza emirembe olwagaliza olwannamaddala. Eyo aya wano mu Uganda tugimanyi bulungi era olumala ogisoma nga tugamba Allahumma salli wa sallim alayhi ay Allah teeka okusasira kwo era teeka okubeera nga oteeka emirembe gyo ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwo agukola, bamalayika nagwo bagukola. Allah subhanahu wa ta'ala okusalira kwe kuba kuteeka kusaasira kwoyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuba tumusaba nga amuteekako okusaasira kwe. Bamalayika baba beegayirira bwegayirizi Allah subhanahu wa ta'ala ateeka okusaasira kwe. Naffe abaana Adamu tubeera nga tulajana nga tugamba Allahumma salli wa sallimu ala Muhammadi wa kama sallaita nga bwe batusomesa mu bitabo bwe tukimanyi. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Innal ladhina mazmabu yu'dhuna banyiza rasulallah umbaka wa Allah yu'dhuna Allah wa rasulahu abagezaako okunyiza Allah n'omubaka we la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah yabateekako ekikolimo kye kuno ku nsi bajja kubeera n'ekikolimo ne ku akhira. Wa'adda lahum adhaban muhina. Allah yabateekerateekera ekibonerezo eky'okubalaga nti banyoomuufu ekijja okubanyoomesa. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين أبابنيزا بكريزا والمؤمنات نبنيزا نبكريزا بچارا بنيزا بكريزا بسجا نبنيزا بكريزا بسجا نبابوغرira bino nabiri bigayiri maktasabu nga babateekako bye batakoze fakad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mazima bakoze ekigambo ekyokutemerera era bakoze ekigambo ekibi ekinene. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ya ayuha nabiyyu wange gwe nabbi kulli azwajika tugambire ku bakazi bo wa banatika n'abawala abo wa nisaa'il mu'minina n'abakazi b'abakkiriza abakazi bammwe mmwe abakkiriza yudinina alayhinna min jalabibihinna babeerenga beekuba ebikaaya byabwe ku jalabibi zaabwe ku kanzu zaabwe ze bambala babeerenga ebikaaya binene babikuba mu kifuba kyabwe bibeerenga bisobola okubikkako eriiso erimu ly'abaasigaza abeerenga atambula alabise eryo yenna abeerenga abukala bulungi dhalika adina yorafuna ekyo kijja kubayambako kinene nnyo okubeera nti bategeerekeka ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa fala yuudhaina baleke okubeera nga bakosebwa n'abayaaye wa kaana allahu ghafuuran rahima allah okuva edda musaasizi ate era wakisa. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينته المنافقون singaba nanfuusa abali mu madina tebeekomeko walladhina fi qulubihim maradu n'abo abalina mu mitima gyabwe obulwadde bw'obunnanfuusi abo ababeeranga si basiraamu ddala wabula bagweno n'eri balya mu lulimi oluzise walmurjifuuna fi lmadinati n'abo abatiisatiisa abantu nga bali mu kibuga buli ssaawa babaleetera amawulire amabi omulabe wuyo ali kumpi abasajja batumalawo naye mwatuleetera ekizibu singa katuli bulungi mwatuleetera entalo abagenda batereebula abakkiriza fi lmadina nga bagenda batambuza wolokoso nti abasiraamu tujja kuwangulwa enkya n'eggulo ne babeera nga batereebula abasiraamu abannamaddala abakkiriza allah agamba lanuguriyannaka bihim tujja kusindika gye bali obazinye endubaale thumma la yajawirunaka bajja kwesanga nga tebasaanidde kubeera nga bakuliraana fiiha mu kibuga muno illa qalila okujjako nga bakuliraanye batono nnyo bajja kwesanga nga gwe tukusindise gye bali babeere nga allah subhanahu wa ta'ala bawulira nti okubeerawo kwabwe nga balinaawe mu kibuga muno tebakyakisobola okujjako abatono ennyo. mal'uuniina aynama tuqifu ukhidhu wa quttilu taqtiila. mal'uuniina baliko ekikolimo aynama tuqifu wonna gye baliraga okhidhu balibeera nga batulugunyizibwa wakuttilu taktiila ate ne battibwa oluttibwa wakuttilu taktiila ne babeera nga balwanyisibwa bwe banaaba tebeekomyeko abannanfuusi bwe banaaba tebeekomyeko abo abatiisatiisa abantu mu kibuga muno nga bamalako abakkiriza baffe emirembe nga babalaga nti batono nnyo bajja kubalyawo ne babeera nga baga nti abasajja bali abatakkiriza b'amaanyi mu abasiraamu bannange ne babeera nga batambuza wolokusuba ekikolo ekyo nabbi allah mugambye nti nja kusindika gye bali obeere nga obatuusaako akazito babeere nga beesanga nga we bali tebakyasobola kuwangala naawe okujjako abatono ennyo abaneegumya naye gyonna gye banaalaga baliko ekikolimo era bajjanga kubeera batulugunyizibwa battibwa oluttibwa sunnatullahi enkola ya allah ey'okubeera nti ava mu bantu abalinga abo n'abavaamu fe alladhina khalaw mu abo abaakulembera emabega eri singa oba osomye ebyafaayo min qabulu olubereberye walan tajida سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله تبديلا أتتوغenda kufunayo akyusa nteekateeka ya allah ngeyo. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس abantu babano bakubuuza anisaati ekiyama kirijja ddi kulu bagambe innama ilmuha inda allah okumanyibwako ekiyama ekyo kwasigalira eri allah wama yudrika kyekiyinza okumanyisa laalla saata takunu qariba oba obudde bw'essaawa bunaatera okutuuka laalla saata takunu qariba. inna allaha la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira. إن الله مزمع الله لعن الكافرين يقول من أبتكرزا وعد لهم سعيرا أبتكر تكرهم للسعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. خالدين فيها بغند كويرا من مريم لا يجدون وليا تبغند كفنا لا يجدون وليا تبغند كفنا ميامبي ولا نصيرا ودبتاسا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
yauma tuqallabu wujuhuhum olulinda olunaku effeesi zaabwe zigenda okubeera nga zikyusibwa finnaari mu muliro wano wasirira ne bakyusa eddiba bwe lijja ne bakyusa eddala yakuluna nga bagamba ya wailatana zitusanze ataana allaha wa ataana rasula senga twagondera allah senga twagondera omubaka وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا bagenda gamba rabbana katonda waffe inna atana sadatana twakulembera twagonderanga abatufuga wakubaraana n'abo abalinga abakulu muffe fadalluna sabila ne batubuza ekkubo rabbana atihim ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا rabbana wa atihim ضعفين ay allah lerubo bo tusasula bali batekeremu emirundi ebiri min al'azabi mu kibonerezo wal'anuhum la'nan kabira oberengo bakoli miroru nene ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu wa kana 'inda allahi wajiha يا أيها الذين آمنوا وبانجموا وبكرزا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تمبيرانغا بابانيزا النبي موسى عليه السلام فبرأه الله سبحانه وتعالى نام الجيرزا مما قالوا ميشو تشبامو جراكو وكان عند الله وجيها مسجو موسى عليه السلام يلي إوا الله سبحانه وتعالى ngamsajja mutuukirivu atali nga bwe baali bamuteebeseeko ebyo babanu israila bye baali nga bamuteebekako babanu israila baatawaanya nnyo musa alaihi ssalam mu ngeri zaalinga nnyingi ng'ekimu ku byafaayo bye tumanyi obulungi babanu israila baanaabiranga wamu mu gurupu emu nga bali bukunyanga musa alaihi ssalaamu ekikolwa ekyo kyakyagala kimunyiiza nga ye anaaba yekka kiseera kyatuuka ne bamuteebekako ekigambo nti yalwala empanama ng'ate omusajja teyalina kirwadde ekyo kye baali bamuteebeseeko era allah subhanahu wa ta'ala lumu n'ayagala abalaga obutuufu bw'ekintu ekyo musa alaihi ssalaamu bwe yateeka engoye ze ku jjinja ng'agenze ku mugga okunaaba ejjinja eryo lyadduka n'engoye ze n'atandika okuligoba okulijjako engoye ze naye ne ligenda liyita babanu israila we baali banaabira ne bamwetegereza bulungi ne bamukakasa nti omusajja allah yali yakula bukuzi yamutonda mu ntonda nga entonda ye yali ennungi naye nga tebwali bulwadde bulwazi nga bwe baali babiteebeka allah subhanahu wa ta'ala n'amwejjeereza mu maaso gaabwe nabo ne bakikakasa nti luli babadde bakonjera mukonjerera nga bawaayiriza muwaayirize allah subhanahu wa ta'ala n'agamba abakkiriza temufaanana ng'abantu abo abatawanga nabbi waabwe ekitiibwa musa alaihi ssalam ne bamukonjera ekyo kye yali nga tali so nga bamukonjeranga ebintu bingi ekyo kyekimu ku byo bye tulabye يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا وبانجموا وبكرزا اتقوا الله متي الله سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا موغرنجي بيغامبي بتوفو ملكينغو كوبيرانغا مuvamwe bigambe bye bitayina mutwe na magulu nga mubitebeka kuba namwe nga mubisalaganya ku bantu omuntu mwogereko ekigambo ekyo ky'omaze okubeera ng'olinako obukakafu so si kuwaayiriza muwaayirize mu ngeri etali ntuufu allah embeera eyo tajagala يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يصلح لكم أعمالكم وجاكو barongoseza emirimu gyammwe singa munaabeeranga mwekutte kwogera ebintu ebirabika eby'obuvunaanyizibwa ebituufu ويغفر لكم ذنوبكم ورجا كبسنوا مزامبي gamwe ومن يطع الله ورسوله ومنتوانا غندر الله نمبكوي فقد فاز فوزا عظيما جاكوبيرانغا يسيمي ولويسيمور ننكوناكو رwenkomerero إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
inna mazima ffe aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard mazima ffe twayanjula ekigambo obuvunaanyizibwa ekigambo obwesigwa ne tukyanjulira eggulu zonna n'ensi waljibaali n'ensozi ezaaliko ku nsi kuno ne tuzanjulira ekigambo obwesigwa nga twagala tuzikwasa ekigambo obwesigwa fa abaina ne zigaana eggulu zonna n'ensi wamu n'ensozi eziriko yahmilnaha okwetikka ekigambo ekyo obwesigwa wa ashfaqna minha naffe bambi ne tuziddiramu oluvannyuma lw'okulaba nga tezijja kusobola wahamalaha al-insaanu omuntu ne yeetikka eddimu eryo ery'okubeera nti anaabanga mwesigwa mu mbeera ze zonna innahu kaana zaluuman jahuula naye mazima ddala omuntu mu kukkiriza ekigambo ky'okwetikka obwesigwa omuntu oyo yalabika nga yeeryazaamaanyizza nnyo era ng'ekintu ekyo yakikola mu ngeri y'obutamanya kubanga ye muntu alabika nti omulimu gw'okutuukiriza obwesigwa ebiseera ebisinga obungi gumuzannya tatera kumalako nagwo okuggyako abo Allah subhanahu wa ta'ala baba ataddeko okusaasira kwe n'abanywereza ku mulamwa ne bakuuma obwesigwa bwabwe ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات الله ونجاكم نرزاب النانفوس abasajja n'abannanfuusa abakyala والمشركين والمشركات n'abo mushrikina abakola shiriki abasajja n'abakola shiriki abakyala Allah awa obukakafu nti ateekwa okubabonereza wayatuuba Allahu ala almu'minina walmu'minat naye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akkiriza okwenenya kw'abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala singa banaabeera nga beenenyeza ku ebyo ebiyitidde wa kaana Allahu ghafuuran rahima Allah yali okuva edda nga musaasizi nnyo ate era nga musonyiye omuntu yenna singa aba agudde mu nsobi naye nenya nadde eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusonyiwa era amuteeka awali okusaasira kwe kubanga omulyango gw'okwenenya gyali muggule ekyakimanyi bulungi nti abantu tuseerera naye ekibi ye muntu okufiira ku shiriki n'afiira ku busamize kaabenga musajja kaabenga mukyala n'afiira ku bunnanfuusi kaabenga musajja kaabenga mukyala n'afa nga teyeenenyeza mbeera eyo gy'alimu Allah subhanahu wa ta'ala oyo tagenda kubeera ng'amuddiramu kubanga teyeenenya ku ekyo kye yasobya naye abo abalyenenya Allah subhanahu wa ta'ala mweteefuteefu okubaddiramu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bajja okwenenya tuve kuno ku nsinga twenenyeza ebibi byaffe amin